Yes, welcome to the show. Basimune banyabo abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media gamba ntino bera ngo subscribinga likinga atoberenga osharinga kulamulire agesigika ebigambo bingi bitambula naka video awo dozo banka bawe oba tusoke tugendere ddala maaso manyi bukedde ekintu kino ekirimu nnyo omwana eyasooka okuvayo n'agamba nti Hajjat gwe yagamba mbu Hajjat ndo Hajji yamukozesa yavuddeyo ate n'agamba nti ebigambo bino byali bamukakabukasi okubyogera gundi tuginaawo ate kojja oba abakojja oba abamuko eyo muko yandibadde omuko yavuddeyo n'abanga atwendera Hajjat obuyaaye olunaku olwaleero tugenda beera nga tukuwa ekituufu ku nsonga zino abamuko kitegeeza ye muganda wa kojja ye muganda wa mukyala akati ye yafunayo omukyala mulala mu Hajji yawasa waba Hajji so twabadde naye jo wano nenda mukasa n'abanga atuwa information naye nga olunaku olwaleero nina Omulamuzi Obote agenda beera nga asala omusango guno omukazi ono simanyi oba amutwala ekitalya oba amutwala wa nogenda beera nga atuwa information asingawo naye nga story ekyali mpanvu abakukyalo bavuddeyo boogedde yeetaaga kusibira mu kkomera ly'abasajja kaakati tugenda beera nga tutandika kisajja nnyo story eno yavaawa Ruth Kalibala bagiruka batya bijiramu nawulidde birimu ne bwanika baawe bwate mbu bwanika mukwano gwababba Hajjat ono nedda kati bwabeera mukwano gwa bba Hajjat babba Hajjat alinayo gyasiikira ebinyeebwa ewalala ate yasooka eno Hajjat mbu emizannyo gyazannyaawo nawulidde ne ku byokugira nalabyeko nga waliwo abannyonnyola nti Hajjat omanye ebintu bino bitandikira gye bitandikira Hajjat ono ne gye yatandikira obufumbo gye bwatandikira obwa Hajji ono gwe yasibizza mbu bayanjulira mu maka agatali geggo bukedde byonna abirina kaakati ndeesa Omulamuzi Obote agenda beera nga atusunsulira engeri gyagenda okubeera nti asalamu omusango guno ogenda musindika mukomera ly'abasajja yeetaaga kusibira mu kkomera ly'abasajja naye nga yeetaaga kusibira mu ly'abakazi abatulaba muli mutya mwasuzibwe mutya mwebale emirimu gyonna gye mukoze mwebale byonna bimutuuseko yadde onampisa omulamuzi siri mulamuzi kubanga bayibuli tetukkiriza kulamula bantu ku nsi kuno naye ffe ogwaffe nga ba community expert ogwange nganze gwe neetemera gwenja bakolera nti ngezaako nnyo okutunuulira ebizibu naye ndaba tubijjamu tutya ebirungi ate ensi neegenda maaso kuba mu community development kyetutunuulira tutunuulira mbeera zembeera zino zituyigiriza biba byakuyiga biri mu community ate community tesobola kukulaakulana ng'abantu bafaanana nga bwe bafaanana abantu emitima gyabafaako dda tebakyalina mitima oli ayogera ekigambo ku muntu nga talowoozezza nti omuntu ono gwayogerako naye muntu nga ye omuntu ayagala nabba munne kwegamba ebintu bingi ebigenda maaso yajja nakaveera ayagala agenda loole n'omubuuza loole lwaki si gye wajja nayo so byonna byonna luusi ogenda n'obitunuulira naye nga byonna byetoolera ku nsonga emu buntu humanity obuntu bwaggwa mu bantu so tubabuuzaako mwenna muli twongera okubasaasira abafunye ebibi oba ebisoomooza ate abafunye ebirungi era namwe tubasanyukirako mu mbeera efaanana bwetyo Hajji tumusaasira ali mu kkomera tetusobola ssala musango era tusobola kugamba nti nno Hajji talina musango naye ate era tusobola kugamba nti alina omusango naye ebigenda mu maaso n'ebirabibwako waliwo obubonero bungi obulaga nti tuyinza okuba tudiiringa n'ekintu kye tutalina kudiiringa nakyo nalabye banamawulire ab'enjawulo oba abanamawulire abakuukuutivu muli Solomon Kaweesa yavuddeyo n'agamba nti okusinziira ku ye byonna byawulidde nti ono omukazi muyaaye Zullah obuyaaye bwaliko bwa bbaluwa
era ng'eva Kiruddu manyi weviira ekiruddu eba ya ddala kaakati nga ggwe tusookere ddala nga tuvudde wansi eyaleeta omukyalo ono n'amutuuzaamu kamera n'ayogera bino ne tujajingirawo omusajja kaakati agenda okujja mu kamera ng'omusajja already ali mu kkomera ali mu kabula muliro gy'ali n'aleeta omwana mu kamera omwana omulala n'ava n'agamba nti baabitugamba kaakati tutandikira ddala kono eyaleeta n'aleeta episode ne gye tuli kati kaakati ekyo kigendera ddala wammwe mwe bannamawulire kituwa okuyiga n'okwegendereza abantu bangi babuukidde amawulire guno si gwe gusoose abantu bangi babuukidde amawulire naddagano aga social media twalina eya muzibe twalina sitole ya muzibe mugijjukira muzibe atali muzibe ayogera bino ayogera biri aswansuka era navaayo nnyo ku sitole ya muzibe ne SB4 era nenenyanyo SB4 muganda wange in other words kubanga musajja mugeye ontegedde nawulira bubi era navaayo nnyo nze omu ku bantu abavaayo era abantu bangi ne banyambalira nga balinga bamnyambalira nga bagamba waliwo n'omusajja omu eyajjawo eyo ku NASA n'atula mu kamera n'agamba nti nze nina ennugu kuwani ku SB4 ne mugamba sisobola kuba na nnugu ku musajja Sebunya nga nze kalungi ontegedde naye sitole eri ne bw'ogyetegereza olwaleero yalinamu ebirakira biki biyitirivu muzeeyi agamba asula mu ttundubaali ate muzeeyi yeseemu muzeeyi ate mugamba nti ettundubaali lino ate mbwasanga baakalikubawo ate era n'ogenda maaso n'oteekawo kamera otegedde ettundubaali wasanga baakalikubawo kakitegeeza tuba twagala kuswaza kati kitegeeza kuswaza oyo atuwa amawulire amafu nammwe mujajinga kaakati ekyo kikyamu nakugamba nti ntera ogamba abantu nti ensobi tegolola nsobi otegedde ne bw'obeera nga omanyi nti omuntu omusobya the best approach ku muntu omusobya is to keep quiet or to let him be or let her be ontegedde totunuza muntu mu kamera nga you are doubting byayogera kati gwe mutuuzaamu ne mwoca kajojijoji weebale nnyo naye senga otuna interview ya mukyala gundi Kalibbala yali very supportive ye nga supportinga mukyala munne ayogera agamba bambi bannange teyagendako mu detail okugamba omukazi mu statement ze yagamba nti nentumya omwana ku ssomero nemukebera bannange nali ngenda kufa kyenalaba igwe ono omukazi musawo mu byayogera nga temuli basawo nti oba yamutwala ne bamukebera mutwale mu ddwaliro because that's the best way tufune report yes yensonga lwaki baba bakutta omuntu weebale ripooti ero kubanga mu gundi ya Kalibbala mwandibaddemu ripooti ripooti yiine musawo gye yawandiika musawo yagamba nti omwana kino kirwadde nekino kirwadde ripooti ey'omusawo kuba kati wano omusawo gwandibadde guvudde Kalibbala nga gugenzeewa wa musawo eyajingirira ebiki era ne Kalibbala bwe yandikoze interview yali maze n'aleeta ku musawo weebale nnyo nti omusawo ayogera ki because when you omanyi abaganda tulina olugero olugamba oba enjogera egamba nti eyeweeza omumba gwe bazikuba obadde olugolu oluwono nti eyeweeza omumba gwe bazikola ki gwe bazikuba bw'obanga wasalawo gwe bazikuba akati kiki kyengeza kulaga nti gwe bw'oba weewaayo okuwa abantu amawulire ekkatale liryo okunoonya amawulire ago nti weebale nnyo you investigate the issue
So si buli Tom, Dick and whoever comes to your show ye najja n'ayimira n'aga nti gundi yankola bw'ati gwe naawe n'owuliriza ebyo. But waliwo stories eziri very sensitive. Oba Kalibala yagadde kuswaza mukazi ono? Well, osobola okukirowooza bw'otyo. Naye bw'oba okitunuulidde mu mbeera efaanana nga bw'efaanana. Kati ani yaswadde? Anti kooti tennavaayo gusala. Anti kooti si yeswaza, kooti yo gaba mateeka, naye okuswala mu buntu. Abali n'abatundulizi b'ensonga. Okuswala mu buntu. Abasinga ndaba kati minzaani eringa ya ngulube, eringa ya mbizi. Anti nkugamba nti okuswala mu buntu. Essaawa eno mba ntandise okudawutinga munnamawulire wange. Ontegedde? Oyo aleeta bifu. Oyo aleeta ebyekiyaaye. Kati Ruthi ali mu buzibu olw'okuleeta sitoole erumira nga tamaze ginoonyereza, kubanga ekintu ekyokukwata omuntu kigumu, ate ng'omusajja akwata mwana we ekyo kigumu, nti kyetaagamu okwetegereza ennyo. kuba otunulira sitoole ogenda okutuuka mu kamera ogenda okutuuka mu kamera nga byoyogera byonna biriko evidence nti omanye ebintu webifaana bwe bito, because tosobola kutegeera, you are not there. Nawe bakugamba bugambi. Kati gwobeera clean tinga munnamawulire ogamba ensonga zino poliisi muveeyo mukole okunoonyereza, kooti eveeyo ekole judgment entuufu, abakulu b'ebitundu muveeyo, poliisi ekyalo simanyi olukiiko lw'ekyalo n'ebigenderako, mwena muveeyo mulabe ensonga eno mugigetinga to the bottom. Otherwise ffe nga bannamawulire be tulina bye bino. Naye kye twabadde nakyo ku show is a woman crying her and herself with her tears. Tewali any scientific evidence. Tewali amuteeka mu mbeera. Tewali kumunyigiriza kwogera. Tewali scientific evidence. Tewali yadde ebbaluwa y'ekyalo nti bannange namutwala, because nga tonnaba kujja mu mawulire wagendako ewa chairman n'omugamba wa embeera eri bweti, because tulina chairman w'ekyalo. Ontegedde? Tulina poliisi. Naye byonna bikyali awo. Tolina gw'olifaalingako. You are referring to your tears and your face and yourself. So saagala kunenya muntu kuleva eyo nti oba yakoze bubi, kubanga ate era tumwebaza nti olw'okuba nti yazze mu mawulire era ku channel ya Ruth Kalibala, ate munnaaye kwe twajje kati information gye tulina nti waliwo ekyabaddewo ekikyamu. So tetusobola na kumunenya naye, era we are not blaming you, madam, we are not blaming you, but we are simply saying you want professionalism. Abantu bonna abakola amawulire ag'ekikulu ekyo mwegendereze. Olumu omuntu ayinza okukozesa ensobi n'akulabisa, kubanga remember abantu abatera okukola amawulire ag'ekikulu ekyo baba n'ekisa mu mitima gyabwe. Kati abayagala kukola sitole ziri humanitarian, sitole ez'ennaku ate abamu eba nkolobe bazikoleramu ne ssente. Kakati munnange oli ayinza okuba nga the humanitarian stories ayagala okwogera eri abantu, ayagala okulaga the other side of life people don't know. Ontegedde? Ekyo nakyo kirungi, era tukwebaza kubanga mu mbeera efaanana bw'etyo tufuniddemu ebintu bingi era tulina bingi ebyokuyigiramu. Kakati poliisi yo oba abakuumaddembe bamala gatwala abantu mu makomera nga temubaze nnoonyereza. Tulina Kayihura yali akyaliko n'agamba nti before kusiba muntu musooke munoonyereza. Naye Kayihura ate yasinga osiba abantu ku bwereere. Ku mulembe gwa Kayihura nga wabaawo ekizibu ku kyalo basitulako abavubuka nga 50. Naye kati so Hajji bamutwala kipayopayo. Anti kati olaba waliwo emirimu emisango egimu giri very sensitive. Kati omusango gwa rape ku leve eyo poliisi yo ojjukira ekkirizibwa okukwata omuntu esobola okukola preventive arrest negamba one ono bayinza omukuba ne bamuttira mu community, leka tumutwale mu kkomera tunoonyereze ng'ali munda. Ontegedde? So ekyo tosobola kinenyeza poliisi. Yo poliisi ekiba ino kikolerawo. However, poliisi yaffe oluusi teyewabudde kunoonyereza ku nsonga naddala zino. Poliisi yaffe erina buli tekinologi asobola okunoonyereza.
naye ebiseera ebisinga ku nsonga ezimu tefaayo. Nze waliwo omuntu eyaŋŋamba Obote tola nti oli wano n'okola omusango poliisi tesobola kulemererwa mpozi nga poliisi ya Uganda ku level kwerika tekinologi gwerina ekusonyiwa busonyi negamba kati oyo tatumalira budde era tosobola kubeera awo n'ogamba nti nze neekwese poliisi. Tosobola kugamba nti nze wano wendi neekwese poliisi ennoonya okuleka nga poliisi yakukyalo yekunoonya omanye eyokukyalo zino ez'okukyalo ezigamba nti oyo watumulabirako tumukwate nga issue yo eri mu community awo nga it's not a threat to anybody etegenda nnyo wala by the way bakola n'ekyo ekintu basobola okukuleka emyezi egi naye nga balina okukukwata ontegedde just nga tonatuuka kukwatibwa. So poliisi tekyali ku level eri yagamba nti neekwese poliisi tokyasobola kwekweka poliisi. So nina nno nga tetuneyongerayo manyi bingi nnyo story eno ogenda beera nga otuwa birumirawa lwaki omukazi mutandise omukubamu ebituli. Nina ekintu kye nalowoozezaamu saawa eno Hajji nekizuuka nti talina musango. Omukazi ono ye tugenda mumusasulirawa kuba Hajji already ali mu kkomera bizinesi ze zifudde erinnya balikubye wansi. Omukazi ono ng'ono in case bivuddeyo ne bibanga omukazi abadde ategamba kubanza wenna kujja gundi omukokasa yaŋŋambye nti omukazi omusanga agutaddemu ate abala n'emmotoka nga yagamba dde omusajja emmotoka eno. Omukazi oyo alina story, oyo omukazi aliko story eri very interesting. Bwe yali yakamuwasa mbu bagenda mu honeymoon bagenda okudda nga emmotoka gye yali amuwadde nga Hajji bwanawa Hajjat omupya emmotoka ng'eri for sale n'amugamba munnange nti Hajji emmotoka yange gwe wagimpa nze njitunda. Abakazi babbi naye abakazi si be babbi. Amaaso ago omulaba abakazi si babbi. Abakazi si babbi. Abakazi abantu abamu babbi waliwo n'abasajja ababbi. Omukazi mubbi naye kati ntandise n'okweralikira Hajji ono kuba kati odiringa otya n'omukazi afaanana bw'ati. Hajji alina nnyo ekisa era ndowooza kisa nonkola ebintu kakati ekyo ekintu kiraga nti era kyovola n'okuwasa kuno kwennyini tulina okuddayo mu sisitimu zaffe ziri enkadde. Omukazi gw'owasa avaawa? Taata we yaani? Maama we yaani? Bamuzaala wa? Nze munnange nina enkola yange enkadde ekyandiko. Nze mukazi waye nasooka kutegeera gye bamuzaala. Laba nno nze nagerewo emumaka ga mukyala wange gye bamuzaala emyaka 4 before nga sinnamuwasa nga sinabala kumanya nti ndi muwasa. Tikubuulidde kiki kyengeza kugamba nti tuteekeddwa okutegeera omukazi gw'ogenda owasa oba omusajja gw'ogenda ofumbirwa yaani, bamuzaala wa, ani maama we, ani taata we. Obote tetunnavaawo wali nekivaayo omusajja nga talina musango wadde omukazi ono. Oyo omukazi yeetaaga kusiba mubbi. Omukazi mubbi. Ate abakazi bangi bakola ebintu ebyo. Mubbi anti kubuulidde mubbi kyovola kyekiri kye neebaliza Lucy Kalibala nti yeebale kutugirayo omukazi ono kubanga tetwanditegedde. Abasajja bangi babonaabona. Omanyi men are suffering in silence. Most men are suffering in silence. Men are crying. Bw'avaayo ku makya n'asiba ettaayi naye kuba kalifuuwa n'atambula mu kkubo. Ebyo basajja bosanga bakambwe nnyo ku street. Olaba omusajja mukambwe bamukonako bukonyi kataala bwe bati nakambuwalala kumba alina stress ewaka tafuna sexy tanyumirwa bulamu abona. Abakazi tebakyanga bagundi. Abakazi bali mu makomo babonyabonya abasajja. Kati omukazi ayinza okuba nga Hajji sexy azaala okuba nga sexy amugulako buguzi. Bayawukana dda. Batya baawukana batya nga baawukanirawo bali bakyeraba
anti nkubuulidde ono ali bufumbo bulala abawayiriza bw'ate aje omukazi yali yamuleka abadde n'alimba nabano kumbe abojjerera anti nkugamba kati omusajja oyo kati kankubuulire oyo omukazi ku levo gy'aliko ayinza n'okuba Hajji amuguzabuguza akaboozi yali akamuguzabuguza namugamba leero otaleeta bw'oba tolaba emitwalo gyange 2 ojja kundaba beba abakazi tayipu eyo ensi yayonooneka ensi mwakkiriza neyonooneka ensi ebintu bajjajja baffe be bagiteekako ate mwe mwabijjawo nga mwefuulamu muli bagezi okyegedde nkugambye engeri y'abantu edda gye bawasangamu nga tosobola kugira tosobola kuleeta ng'owasa otya afumbirwa otya yesterday nina story gye nafunye yesterday tulina ba relatives mu America eyo omwana yaweereza taata we message n'amugamba Daddy, yes, my kwanjula is happening on the 14th of November. I just wanted to let you know. Before I give you the official invitation. Hey. Omaye omuzadde kye yazzeemu omwana. Yamugambe have fun. Okyegedde kwegamba ng'awulira obusungu obw'ekika ekyawaggulu era tomanyi busungu bantu bafirika bwe bafuna nga bagenze mu Amerika eyo ne Bungereza bafuna obusungu bungi nnyo ku ngeri abaana babwe gye beeyisaamu balaba wano mu Uganda gweweereza otya taatawo message mugenda kufumbirwa ne deeti zaggwa dda na buli kimu kyaggwa dda ngenda kufumbirwa kakati nenjagadde kubuulira kati oba okwanjula agenda kukolera wa simanyi agenda kwanjula maama we sikitegeera ontegeera kyengeeza kugamba nnyo so kitegeeza nti abantu bagayaaliridde obuwangwa bwaffe kati ezo emmese ze muwasa ne mulowooza nti muwasizza abakazi empala kitale byebizibu bye mufuna nti owasa omuwala gw'owasizza muyaaye teyakuzibwa mubbi yalaba anoonya ssente gwe n'omuteeka mu nnyumba nti ye maama w'abaana n'akubba n'akutereeza kyokka nga tabba because omukazi omutuufu tosobola kubba bbaawo lwaki nze saawa eno kati nkolerera ekintu eki baana bange na mukazi sina kira kyenkolerera famire yange that is it kati ate bw'otandika okunziba kati obba ki oli mu kwebba oli mu kubba bintu byo emmotoka ngikuwadde ate ogitunze oli musiru wa kikula ki okitegeera kyengeeza kugamba amaka gago ate oli mu kwagala kutwalako naawe obeere nga naawe olina ekyapa omukazi watukira okugamba nsaliraako wano kwegamba okole ki kati ebintu ebyo era omukazi ali materialistic olina okumwegendereza bano abakazi ababeera ewaka ne bagamba mu nze njagala kukola nze njagala kwegenda kwekolera nze njagala kwekolera ssente abo aleeta ekimberembere anti ataba mukazi because okukola si kibi naye oteekeddwa okutegeera okola mu fomati ki bw'otandika ogamba nti nze nange ngenda kwekolera nange njagala kwekolera ssente zange nange njagala neekolera ssente zange you're getting out of hand because one nze nkolerera ani nkolerera ggwe kati ate ggwe naawe oyagala genda kukola kati nze ntuule waka gwe ogenda okole kati abaana bano b'okolerera obateeseteese tobawa budde abaana beekuza bokka be bapulitinikoolo wamulabye be bapulitinikoolo ate saamula kyagambye wakalayo akantu ako ndabakkalaba anti tebyekyusibwa budde nedda biwe oli omwana muto gwe oli community expert nedda ebintu ebyo olina abaana boolina okunekyalinga baleme kubeera nga Nicole anti kakati era guno olina okugubeeramu nnyo yagambye bwakiramu si mbu yagambye akiramu yajjayo si mudondoli baali bagira n'amuwisaako bwati mbu n'amutunda bwati nga munene bwati era mbu yeewuunya kakati mbu yinga yeeyo yegwerera kati omwana n'amugamba kati n'okola otya nze ne mutunuulira nga munene bwe neŋŋamba kati olaba abaana ngaabo n'amateeka gaffe galina okukyukamu omwana we babagamba nti muto agibe ku social media
taddamu okulabikako olaba kisoboka bw'omukyaza okwatibwa eggwa mukyaziza olaba abeera mu video vaccine nanyenya akabina nga batubuziza ku gundi bwe bati naye omanyi nti uganda eringa zzu ayinza okuviira yaawo bwatyo okimanyi nti uganda eringa zzu ayinza okuviira yaawo bwatyo ku miki nali ne bajja wano naŋŋamba tekyawonye anti package eba package eba full package bufwe oba olina aba yasasudde lunaku lulamba kati byonna biggweeraawo nga bagira eba package naye omwana yakoze statement naye kati ensonga lwaki ndese statement ya Nicole omwana agamba naye kati goloza kati tuddemu kwemabega katono nnyo goloza Pretty Nicole yaweebwa obudde ng'akula yeekuza yekka yakula naturally wano n'enkigatta n'ono omwana kakati ono omukazi omulaba engeri gye njagala okigattamu omwana bamutunuzaamu kamera ng'atunula bw'ati n'akanula amaaso ng'eteera beroole taata yankwata ku mabeere na byonna n'abyogera kaakati tudda kubukedde maama yantuuza twabadde ne kojjugu n'omuko omuko naŋŋamba mbu waliwo abaalaba omuwala ng'omuwala nga nkyogeranga bwe yakyogedde wano ku Megaton interview eri wano mbu omuwala omwana muto naye muwulungule bwati gundi omuko kye yayogedde kaakati wano ngatta ebintu bibiri tulina emyaka gya Pretty Nicole gye bagamba nti mito ono omwana gwe bateeka mu mbeera eno muto omwana ono gwe ekyo kikulekawa kikulowozesa ki nti abazadde akutte omwana n'amuteeka mu nsonga zino ebintu ate tebigenda kuvaayo nze njagala otegeere bulungi bwoti ebintu byolaba mu mawulire bye bitono ennyo ku byapeninga mu nsi eno gwe bino byolaba mu mawulire these are peanuts butono nnyo ba Pretty Nicole bayitirivu bali eyo bavudde ku ki abo abaana abawaayiriza bataata baabwe omwana waayimirira nayogera ku taata we n'agamba nti nze taata yankola bwati yankabasanya abo bayitirivu abaana beefumbiza gwe kimanye nti abaana beefumbiza abaana beekoze ebintuntu abaana ku myaka 12 balina abasajja ontegedde kakati nze nali wano abaana wetukolera onasonyiwa okusalamu omwana wa senior 4 manya abande kati owa senior 4 oba omanya akuba singa ali mu senior 6 ka covid kali tukabala omwana munene ebbina likomeye ebbeere likomeye alina omusajja ku swimming pool eri waggulu gye tukolera kaakati amulese ku swimming pool eno anti abasajja abakulu batuula n'agira akabuto bwati neyeesiba ava mu swimming pool kuwugako amulese eno kumbe eri waliwo ate ayingidde n'emmotoka embi zino ennene zifomatic olwatuuka bwati n'agyesogga ate n'abeerako mu mufomatic emimwa kwakwakwa bw'amaliriza ono n'amuta ate n'addayo eri ewa kisajja kye yalese eri ku pool neŋŋamba omwana omuto wa senior 4 akyanga abasajja bw'atyo kati kankubuulire abaana abo manyi lwaki bakola ebintu ebyo abo abaana bakulidde ku TV bakulidde ku busoopu bakuze bukuzi byalaba mu firimu byaleete yes kubanga ye akulidde mu firimu takuze abo abaana tebabakuza beekuza ontegedde kati olw'okubanga nti beekuza bo bakola bye baba bawulira bye balabye omubiri gwe kyegumutuma kyakola tali guided tayambiddwako teri amugambako ffe bwe twalinga tukula wakeera ku makya ng'otindidde oti okitegedde anti obwana obuto nga kaana kalenzi kanaaba kasajja kakabuvunanyizibwa nga katindira ku makya kati maama we yakugamba bwe kirina okubeera abatategeera basigale mutategeera tetulina budde ng'otindidde oti maama we yagambanga nti owange kakanako naye ate wookera teweetindidde ng'era yeeraliikira n'agamba bwato bwakakwata ye gwalulwa gwe
okulaba ogeze bwota nakati naye ate nagamba nti ngezanga n'enkalaba kano kalina we katudde kabina kuba mu mpale tokajjayo kavaayo kufuka owulidde nogamba era ffe twakula tuli organized nnyo ontegedde n'abaana bawala nga bafuuse ekisi naye kakati abaana si baana bawala bokka gwolaba bawala ate abalenzi bali bubi ate abalenzi bali bubi kubanga ate bo balina ebizibu bisatu omulundi gumu ekisooka bo balina ekizibu ky'okuba nti nno basajja ekyo nakyo kizibu kyala buzibu kubanga olina okuba n'obuvunaanyizibwa ng'omusajja naye kati ebivubuka bikula ennaku zino bimanyi kunywa sigala mwenge shisha ne bamufuba bati mu bbanga alowooza nti kyekyettabu ontegedde naye kakati ffe twagenda ofuwa shisha ng'ekisa kya shisha kikoze eki kituuse wa guided era tesi kibi okufuwa shisha si kibi okunywa sigala si kibi naye kibi nnyo senga obeera toli guided kutegeera ddi lwenkola ki si kibi oba ne girlfriend ffe twakulanga ne mami akubuuza olina girlfriend mwatulanga ne bakubuuza ba girlfriend ni mami baluwa nemwemolamola gwe bakubuuza owuwo oyogera woono ono bamubuuza owuwo ayogera wuwo ne bakubuuza ba girlfriend bakozesa ki era banaye ekitalo nnyo era kitalo ddala ekya bishopu Samuel Baragadde Sekadde oyo yatubuulirirako twagenda ngaawo waggulu ku diocese ofisi yali ekyali awo waggulu ku diocese nga buli lwasande olweggulo tugenda ne batubuulirirako simanyi oba amakyaki gakyakola ebintu ebyo nga tugenda ne batubuulirirako ne batubuulirira ng'abalenzi kati ebyo byabwe tombuulira kyaki zammwe ezo nkugamba nti ekintu kino kinene kigazi era bw'oli bwakituna mu ddakiika 2 gano getwogerako nalowooza nkikomaawo tekikomaawo kirimu parenting kirimu kugamba kirimu obuntu kati bino byonna bivudde kuba nti abantu bavudde mu buvunaanyizibwa bwabwe obw'okuparentinga abaana tebaba bateeketeeke omwana gwe eyeekaza n'ayogera ku kitaawe ate nga bamutrainize nga bamugambye bugambi onenya muzadde n'onenya n'omwana oyo mwana si muto naye omuzadde kati omuzadde ow'ekikulu ekyo remember mwe kye mwerabira bebalikundi beyayimbako empala kitale yennyini kati eyo mpala kitale example entuufu ey'empala kitale yeyo omukazi oyo era buli omulaba bwoti mumuyita empala kitale ekaaba amaziga agataliiyo kale twagala abantu abazannya emizannyo mu theatre tubanoonya bali mu kuzunga oyo kati alina kubeera mu theatre alina kuba mu theatre ng'azannya mizannyo kuba kati olaba ogwomuzannyo gwe yazannye munene tugwetaaga ali mu sente atuulidde ate ali mukufera Hajji so bahaji ogundi oyo omuwala oyo omukazi oyo mumutunyanga oyo omukazi naye kati tandika okulowooza yakulirawa bwe remember bwe twogera ku parenting tetwogera ku ffe tetwogera ku bazadde bakati twogera ku bazadde ababaddewo n'abazze n'abaliddawo n'abalibaawo kakati ekiriwo ennaku zino abaana bakulira ku single mother tulina kati trend ya single mother omwana alaba maama we ng'akyanga abasajja kati anti nze wentiiridde omwana abeera muyaaye akula muyaaye kubanga alaba maama we ng'akyanga baki abasajja omwana muwala agenda okulaba Uncle Megatron azze okitegedde Uncle Megatron yalumalawo eddakiika 4 n'agenda aba yakabulirayo hallo bebi agenda okulaba nga Uncle Musa asulawo atuuka ngono yakagenda omwana alaba ontegedde naye ye bwe yekalakasa era nze golaba nze ndi single mother abaana be sibeerabiririra era abaana be bakoze bulungi ebikolwa bino omwana abiraba
omwana abiraba kati omwana agenda okukula akula kyeyeegomba mu bulamu kubana basajja be nga bangi waliwo wa airtime waliwo agula emmotoka waliwo owawaka waliwo owakazannyo waliwo amutwala mu bivulu waliwo webigwa tebiraze ontegedde kati omwana nakula nga yamanyi nti that is the way to go kyovola nti abantu kyovola nti abaana abasinga ennaku zino bakola ebintu ebiswaza naye nga tebafaayo nga it's not a big deal nga kiri nomo ng'omwana asobola bulungi nnyo ng'okubeera n'abasajja be banna nga takibuliramu nga tekirimuli anyway ono aba anyumya naye ku whatsapp anyumya text nga waliwo akubye ate waliwo eya message waliwo kati omwana ekyo akitwala nga kiri very nomo newankubadde kiri abunomo naye nga ye kiri nomo kubanga akuza abiraba kati maama afirimu eno gyazanyisa omwana ono omwana ono yalaba amulesewa kuba omwana oyo tagenda kuba talina wamulese era oyo omwana naye empala kitale yakubiri oyo omwana kati ate yagenda kubeera sita nnyo empala kitale nto kakati eyo empala kitale nto ate oyo yagenda kuba sita nnyo n'okusinga maama we bw'ava mu maama kuba kati maama omulaba bwadda mutaata maama kati omulaba oyo omukazi omulaba kati ate ati ono omwana gwalina mulala ate ye mubi nnyo kuba kati omwana omulaba omwana ekyamutabudde butakola bibuuzo yabadde alimenti okukola ebibuuzo teyakoze ebibuuzo n'anyiiga n'anyiiga nagamba maama twakoze eddiiru kati ate wankoze otya wankoze otya ekyamunyiza alinamu obusungu ate nga taata ono tebatutte mu kkomera yabadde aweerera omwana ono abantu bagenda tulemesa okubeera mwaka omuntu kati kyobola abasajja abategeera bagamba Obote tugenda kugoba abakazi abajja n'abaana nange nze tosobola kunjigiramu ng'oli mu bbiri emu enkola gye bakola bw'oleetera abaana bupaani oleese bupaani bubiri balyeko ye kyakola anti bali basatu kaakati owaali wali ng'akwata bupaani oleese bubiri ng'awo ono owuwe awababo anti olinawo babiri ayinawo omu awababo neyefuula mbw abaagala nnyo ng'akwata Obote awa ne Megatron n'oludini yewuwe Obote wako wakati munno omuweeko n'oludini nawe menya ng'ali ennamba oli alwalidde ennamba baali wanno kyebeekola mu maka okimanyi kakati omwana azze ne nnyina yasinga okuganja ennyo byonna oleka omugaati yali ogwa Prestige yali ogwa Blue Band tagambwako byonna bivudde ku nsonga egi omugambako ng'agamba bannaye omwana wange ngo nja mutwala mugambyeko mutwale nja mutwala okyegedde so kati omwana omusajja yabadde amulabirira mu buli kimu kakati n'amusomera n'amuteeka mu ddiiru eno egenda ng'amugambye mbu alina ne kaposhoni kagenda okufuna ibikikyo era byabadde mu ddiiru ng'amugamba nti gwe mwana wange okimanyi manye ennakuyo kitaawo ali eri tafaayo omumanyi ontegedde ono emusajja gwe tulina okugjako essente mugambe nti yakkwata nti ate bamaterere yamuwa oluyi yamugamba gwe siri wala kale raba bwokuba omwana ku lw'obubi ku lw'ensobi n'omukuba naye nga tewamukubako ng'ate ku lw'ebulungi oba kyegedde so kati kyolina okutegeera n'ekyo ekikazi kirina gye kyakulira famire kyekiri kyatugambye kirina gye kyakulira kakati kikuzizza empala kitala endala n'empala kitala endala egenda kuza obupala kitala obulala obuto because abaana tebalina future yonna egenda kubeerawo bazaale babeera okuzaala kw'ennaku zino kwa calculation oli abeera mu kubala Megatron oyo abeeramu n'akasente kamuzaalemu kakati kamuzaalemu goloza akwagaliza mwana kumba abeera mu calculation omwana we yasasula ennyumba mwasula omwana we yamuwa sente z'okusiba enviiri omwana we yamuwa buli kimu ate abeera lwedde kufumbirwa beera eyo nange mbeera eno mubeera mu ebyo yes aba n'abasajja ngaaba naye nga gwe alina omwana gweoliko ekkatala eryosasulira omwana so ebintu bino birina okukoma
abantu balina okuddayo ne bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe abantu baddeyo batandika bw'oba nga oli eyo oli muwala muto fumbirwa bw'oba oli musajja wasa ate bw'oba owasa sooka otegeere gwe wasa yaani yavaawa empisa ze tutwala bulungi abaana ekikazi kirina eriiso ebbina eryo manya nti ebbina kweriri yeesi naye sooka otegeere ebbina eryo lirimu amagezi kuba ebbina terifumba mmere terikuza baana omuyembe gunyirira kungulu naye munda gwafa dda yempala kitala enkulu eno gy'ogamba kakati awo we tuli so kati bino byonna byonna bannamawulire mwegendereze andi wembadde nzija analabyawo timala leeta bigundi bisitole guy bamuyita Godfather mumanyi yavuddeyo ye n'ateeka akazito ku bannamawulire abaavuddeyo cause ffe tufuna amawulire twanguwa saagiyingidde era kye twakoze namukasa yakubidde omuko n'ajja n'ayogera ebigambo bye naffe nga tetunawa sayidi tumala owuliriza bwe tuti Solomon Kaweesa agamba mukazi ono tebigatta abasinga mukazi tebigatta abantu tugenza okulaba abaana bavuddeyo nabo baga maama yatutuuza n'agamba n'okugamba kino na kino ne chairman w'ekyalo yavuddeyo gundi secretary defense yavuddeyo ow'ekyalo gye babeera n'agamba baatuula dda mu miitingi ng'egamba mannange nga bali mu kugabana bintu kakati omusajja eyakutte omwana ate ebintu bijjiramu wa muleke asooka amalo anti yakutte omwana ekizibu kyakukwata mwana kati ate gwe ebintu bijjiramu era nagambye n'obukiiko bw'ebyalo buno bulina okwegendereza bukyakola bukola naye bufu tebakola mirimu gyabwe kakati njala kutegeera gwe obuvunaanyizibwa omuntu if there is a rape case ate property zijjiramuwa ontegeera ebyobugagga bijjiramuwa weebuuza it is a rape case ate kakati mugabana kakati kiki mugabana mumusasulira ku leepinga mwe mwagusaze dda kakati mwe kakati kwegamba property ejjirawa mu rape because these people wano waliwo yakutta omukazi oba yakutta omwana kati ate ebyobugagga bijjirawa kitegeeza mulina kye mutunda mwagala kwavuwaza musajja weebale mwagala kubba musajja diiru eno erimu abantu bameka diiru erimu maama n'abaana be munnamawulire ye taliimu munnamawulire tosobola muteekamu olw'ensonga munnamawulire nga bw'obamanyi bannamawulire bo baagala kitambula naye namukasa nno bw'oba weeteeseteese bulungi kandi abakyala balungi awo balabira kirina kikitegeeza ate namukasa afumbirwa atufunira omusajja namukasa afumbirwa baze kati buno bwe budde bwa namukasa ofumbirwa anti byebyo bireetera ebizibu nedda namukasa omulaba ku levo gy'aliko kati kankubulira era namufuna mbw agenda mumutwala nyinza okwogerera omusajja naye okimanyi nakaabirako ku mbaga waliwo omukwano gwange yafumbirwa munne nagenda okulaba nga amaziga gajja sikaaba katonda nali mwagala nnyo njagala guvale kufuuka eyo nsobi egyo emyaka 24 tegigenda kati kankubuulire yalwa nawo kati olaba saawa eno omulabako naye omusajja amuteeka ewakaawo tovaawo byonna byeyagala njabbikuwa tovaawo fe tuli ewa abasajja nabo bayitirira ate ono nina omukama era buli gwafuna nja muvuma fenaffe theatre byebisudde theatre fe abasajja bajja mu theatre okulaba emizannyo bagenda omukazi kasaafu ate olugenda ng'atandika omugamba togenda mu lihaso buno obudde nokabakatira buno omusajja omukazi wamujja mu theatre lwaki omulemesa okubeera mu okugamba oyagala kisente oyagala motoka gyoyagala yiyo njikuwere bizinesi gyoyagala yiri ng'amuteeka mu kiduuka ng'atuula ng'alyoka agejja amayumba n'okuzaala kati olaba kati olaba namukasa waali awo
senga atuzaalira bwana ng'obwo sikati ataddawo n'abeera kawala katto n'abeera ne anti wali ajja kuyiikayiika ng'azadde Megatron yenna gwagenda ofuna ne wamufuna kati n'amundaga andabikidde obuyaaya muyaaya ajja senga Hajji omusawo gwadde kumusinzi era oyo alinga Hajji yakutta abaana sisobola naawe ogwo mutima mubi nedda mwagaliza abaana abawala okufumbirwa nga bakyali bato n'abalenzi okuwasa nga bakyali bato olaba gano gonna amaka ge twewaanisa bonna bafumbirwanga bato bawasanga bato kati gwe olaba gino emyaka gyo wasa kati wawasa kati gwe wakola ekyo kyewakola kyavunaanyizibwa ate naliwo ntambula nnyo naye gwe kyoba omanya nti kati omanye eddekende lyolimu anti ogenda kutuuka ekiseera nga abasajja bano abakulu abeesiriwa zambu bawasa babaze kunoonya ssente bajja kgenda okutandika okuwagala okuzaala gwe omanyi kyekitegeeza omusajja ow'ekiwalaata ekiwalaata nga kikuze bulungi bwe kiti ayambuka amadaala n'ebbaafu ayambuka bwati ku gundi mulagaawo asibye akatawulo agenda n'ebbaafu ne fulasika omanyi bwoba ofaanako n'emyaka 5 olabika mubi balowooza oli ku muzzukulu wo era waliwo omusajja omu gwe basanga ayambuka amadaala ne bamugamba kati omusajja omu yali ali wano nga omuwala we yafuna olubuto omuvubuka n'alwegaana kati bwafuna olubuto omuvubuka n'alwegaana omusajja ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa n'agamba mwana wange kamulabirire azaale omwana ono omwana tumulabirire yaddeyo ku ssomero kakati yasanga mukulu munne amugamba olaba abaana kye batukoze olaba abaana kye batukola batuziza mu bintu ffe bitwamala edda kati anyumiza ono alowooza nti naye ekizibu kyekimu agamba beteeka ku buvubuka bubazaalamu abaana beegaana embuto laba kyendi nedda laba kyetuliko gwowo yakwata mukwate naye oba namugamba atya nti anze maama w'abaana yazze okuzaala maama w'abaana tyatya tyaye muganda wange nsonyiwa anti nze ndabye endowooza abadde ndowooza nti olinga nze anze owange muwala wange yazze okuzaala naye akavubuka keegaana olubuto era kati ndi wano njagala agire nti owange yaliyo maama w'abaana yali naye maama w'abaana kiima oli alina emyaka agera mu myaka 6 nedda omusajja ali mu myaka 6 afunye omukazi olwo amuzaddemu omwana so teri kibi nga kukwata mu baafu obwo ng'oyambuka amadala g'emulago ekiwalaata kyonna kikkoma eno otuuyanirira wenna ffe tuba tunyumye eno tuwoza banna tugamba ayagadde omuzzukulu omwana jjajja yagadde nnyo omuzzukulu okimanyi nti nno nettaamu eri yagibeera eri anti labayo oli mu kuzaala ebyo bye bakola bye bibafuula okubeera abalamu sayine gutambula ate kankubuli omukazi bwe lwazaala ng'akyali muto akula n'abanga ate omuto gw'osanga ng'olaba omusanga ne bawala be ng'alinga baganda be nga balinga baganda be benyumya beeyagala okyegedde ne kasooza alya myaka 35 4 ozaala akaana aka namukasa kubira gundi awo kubira n'olulimi so nga tuwumbawumba ensonga eno ogugasa otya njagala ogusale nga tutandikidde eddala omukazi asibwe labayo mba njagala tutandikire eddala ku yaleese omukazi mu kamera omukazi abala biki omwana kimulekawa naffe nga society ne poliisi yennyini ekisookera ddala poliisi ekola omulimu gwayo mu butuufu bwagwo tulekeraawo abapoliisi bano nagamba nti poliisi si be bapoliisi poliisi is an institution abapoliisi be bantu abali mu poliisi abantu abali mu poliisi abakola nga abapoliisi mutuyambe mukole obuvunaanyizibwa bwammwe emirundi mingi mutuswazizza nnyo ne mukola ebintu ebitajja nsa ontegedde investigation kikulu nze ndaba nnyo gundi ezo zikyano za investigation abasajja abo nga mu investigatinge ku muntu nga temunnamukwata
okitegera so that bwe mumukwata temumuta twabadde n'omuko n'agamba nti ate kati omwana agamba nti omuko yagamba nti waliwo olunaku Hajji lwe yayingirako mu kisenge kaakati oli n'amugamba ekisenge ky'abawala Hajji akimayo ki kati kino kikomentize nekigamba enju yange kyekiganogerako mu kisenge kankubuulire nze n'abawala bange nze nina abaana bawala bokka sisobola kwebaka nga singiddeko mu kisenge kyabwe sisobola bagala neetamise sisobola nti abaana bayinza okukozesa advantage nti taata tajja mu kisenge kyaffe otya maama lwataliwo we bayingiza abasajja kankubulira ebigambo bino tolina bw'oŋŋamba nti siyingira mu kisenge ky'abaana bange bawala andi badde bamuvunaana lwaki yayingira ogwange gwa konkona kokokokoko nyingire era oluyingire bappa kano kenkonkona mbasi basaba kuyingira mbagamba bwe muba mubadde mulina kyemukola mwebikkeko obusuuka sibalaba ontegedde kano kenkonkona kano mba sibagamba nti nsaba kuyingira mwebikkeko obusuuka nzize second zezi mba ndi munda gatya gemba nsoose okulaba nedda the idea is not kulaba mabeere gaabwe the idea is are you guys okay kati naye ensonga evuddewo eyo gamba mbw yali atya Hajji alikkirizibwa okuyingira bwe munaafuna ebitategerekeka nga nesitamanya okimanyi nti omwana akubala nti nakimanya mbu ffe taata tayingira mu kisenge ntya okakkana ng'obulenzi buyise mu lwemmanju nga buyingidde osula omwo n'obusajja bwo bumuko busula mu nnyumba nga tomanyi ninze nyinza n'okuzuukukamu ku munaana nga bali batya because bw'obanga okyali if you are still under my roof nzuuka ku munaana bali batya bali batya bali stede oyo sukaali ngodda kankubuulire abantu nga batandise okukola luno olugezigezi luno lutandise okuleetera abantu ebizibu ontegedde olwo olugezigezi olwo lutandise okuleetera abantu ebizibu akakanyampyajjula nze tokandeetako toluleeta once as long as you are still under my roof okuyiga oluganda batwale kati akanyampyajjula nti bubalinga ku lujjuli kakati ono bw'ayisa omukka waliwo guno omukka gwe bayisiza naguno ogw'emmere anti gonna mukka negwambuka mu bbanga gyonna negitambula guno ogw'emmere naguno negwegatta naguli so kyembadde ngezaako okugamba nti nga tumaliriza tukkiriziganye Hajji alina omusango gwalina kuwasa kiwowongole ogwo musango gwa musajja gwa buli musajja omusajja bw'owasa omukazi n'akulemerera omusango guba gugwo si gwa mukazi because gw'olina eriiso Katonda yatuwa ffe abasajja yatuwa direction kyova n'okufuka tufuka tuyimiridde netutumbiza tuti kubanga ffe tulina direction omukazi yenna omusajja yamuwasa kati omukazi buli lwage era kyovula bino ebisajja ebiwasibwa abakazi tubiyita bisajjasajja omukazi yenna omukazi gwowa omukazi direction bw'abanga omukazi akulemeredde n'atuuka n'okuteeka mu kkomera gwe buzibu gw'olina okwekiikinga you have a problem ontegedde so Hajji alina obuzibu ekuwasa empala kitale kati era empala kitale erina obuzibu era erina okukwatibwa esibwe poliisi ekola investigations ennamu esooke etegerere ddala buzibu bwavuddewa ontegedde then ekirala famire kubanga buli lwowasa omukazi abaako ne gye wamujja famire yeeyogera ki egamba ki kati famire eyo nabo eba bayaaye kitegeeza Hajji era mwongedde omusango omulala Hajji mwongedde omusango omulala okuwasa mu famire gy'atamanyi ontegedde era mwongedde omusango omulala
era byonna byali mukomera bimugwana butamala kwetegereza newankubadde aliyo mu bukyamu naye bimugwana yamanyi adiringe n'ebizibu bye so kati wanawo bigwera oyo omwana yeetaaga kujjanjaba oyo omwana omuwala yeetaaga okutwalako mugundi mu zigundi ezo ze babeeramu ezo ze mubeeramu psychiatric bamujjanjabe aterere agende abeereko engeri gyayambibwa otherwise awo waliwo obuzibu munnamawulire eyamuleese okusookera ddala tumwebaza yeebale okumuleeta Ruth Kalibala tukwebaza weebale kuleeta story eno ne tugiraba mu public kituyamba okuyigirizaako abantu abalala kuba nkugambye nti bino byolaba bino bye bitono bangi abasajja bali mu makomero olw'abakazi baabwe naye ng'ebigendererwa byakubabba waliwo n'abalala babatta bussi kuba kati omukazi asobola okukutta towuliranko sitole ya mukazi eyatta bbaawe nakati bakyali mu kooti ontegedde bulungi kyengezaako okugamba nti kakati nga muwasa ebyo bibeerawo akati Ruth Kalibala tukwebaza omulundi omulala bwoba oleeta sitole sengejja nnyo otherwise oyinza okuswalira mu firimu ng'oli akuzanyisiza firimu kyabulabe ekyo kyabambi maama ebyo maama ezo oyinza okuziwulira oyinza okifuwa ng'okizza munda mwegendereze nga mufuna amawulire naawe kikutwaliramu si buli ajja alagamba nina sitole ng'ogibuukira katutuulemu kyogambye otya eyo sitole anti tosobola anti ogireka open abantu bakole okusalawo naye buli nedda senga yagenda n'anoonya ku Hajji oba famire ya Hajji bino tetwatigeza na ku poliisi kubanga senga yagenda n'akwata ekkubo n'agamba nti kangende wa Hajji famire ya Hajji ti owaayo ensonga eno ojogerako ki kubanga omusajja alina abakazi aba ndowooza alina famire ebbiri nalabyeko ku mukazi omulala ng'akaaba ti omukazi oyo munaye okuva lwe yajja alinga yajja ne mukokota buli saawa anoba naye buli lwanoba omusajja amala kutunda kibanja okumuzza Hajjat alabika alina ebirungo munaye oluusi tebiba na birungo tukwebaza okubeera nti obadde otambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media tugamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga tobeere ng'osharinga ku amawulire agesika mazadde Megaton g'emanya mbadde ne Obote olunaku olwaleero era nga ngu Tours and Travel yina ekipya kyeyinayo bakuleetedde gundi festive season bakuleetedde festive package emiwendo bagisaze emiwendo bagisalidde ddala kumpi paka ku ttaka bakuwa emmotoka n'ogenda n'otambula ne bakutambuza balina baddereeva abatendeke ennyo tugera mu festive season ebintu bizibuzibu abantu bavuga bubi ku nguudo naye ffe twategese enteekateeka ennungi twatusomeseza abaddereeva baffe it's more than nice so gwe kyoba omanya nti we are very ready okuba serving at this festive season namba y'essimu mujja kuba ku namba 07 mukaganya 55 53 3 eyengo Tours and Travel tubaagala nnyo okuva mu zinga yaffe pamoja tutambula bulungi yesterday twabaddeko mu katale akegundi nga tubalongoosa akawano egundi empererwe twabadde mu katale awo nga tubalongoosa bakayita Kasule market twagirongooseza bulungi nnyo twabalese basanyufu nnyo nga basanyufu ddala twabaddewo ne NBS TV twabaddewo n'abakwano baffe abalala bapatanazi baffe bangi tuli mu kucelebratinga mwaka